Mathias Mpuuga Nsamba bw'oba nakyo omanyi ku nfa ya Sseggirinya ogenda kufa bubi. Mathias Mpuuga Nsamba bw'oba olina omukono mu nfa ya Sseggirinya Muhammad ogenda kufa bubi, nga buli yenna ow'ekitiibwa yabaddeko naawe ng'akusemberera, nga buli muntu yenna yali yakwenyumirizaamu n'okuwaana ate yakukyakulira ku linnya lye wadde okusembera w'oli. Ogenda kufa ng'oli mulalu ali smart, ng'oyambala n'ogola masuuti naye ng'oli mulalu mu maaso g'abalala. Mathias Mpuuga Nsamba bw'oba olina omukono gwonna n'okumanya n'okuba mu nteekateeka y'okufa kwa Sseggirinya, Mathias Mpuuga Nsamba nkugamba nze Mukiibi Hope, ogenda ensi egenda kukwegaana, ogenda tambula nga weegeza wekka, nga buli kyewakola wakikola ku lwa ssente, Katonda agenda kuzikuwa n'ezijja kukubuzaako emirembe. Ojja kutuuka okwegomba omuntu ali ku street atambula nga talina wadde 10 nga atambuza bigere, naye nga ggwe olina nnyingi nnyo nga tolina mirembe wadde akamu. Bingi bikoleddwa era bingi bitambula. Bazze batugamba nti abakulembeze abateeketeeke nga tumanyi babateekateeka kukola ki. Tusaanise okujja okumanya ki kye bateekateekera okukola, kwe kubuzaabuza abalala nga mubafuula basiru. Naye ku luno Katonda bw'aba ananafuya omunene takosa maanyi mangi, naye amuwa amagezi mangi nnyo nga mafu, ye ngalowooza nti mugezi nnyo. Nga buli lwakosa amagezi amangi okumatiza abalala, awunzika yeefungula, yembeera Mpuuga mw'oli. Mu buteeketeeke bwo nabo bateekateeka babayigiriza okwogera obulungi naye ne batabayigiriza kukola bulungi. Nkulayirira nga ndi wano, oli ku nsi kwendi, talina kye wankola nze ng'omu wadde nga byatukola nfe nga bannayuganda. Nkukakasa byemenye wammanga nti bw'oba obimanyiiko okoze ebintu bingi, naye ku luno this is the climax of your wrongdoings. Ogenda kufa bubi singa oba nga obimanyiiko. Bw'otyo obimanyiiko tolina ttabbu, ojja tambula nga oyogeza wekka mu kkubo nga n'abali ababo bakwepena, otandise obbirabako nga bakwepena. Eddoboozi y'abangi eddoboozi lya Katonda mulijeemedde nnyo. Nkulu Mathias Mpuuga, kino ekitabo omuli ebibi byo nabagamba dda bannayuganda nti nkiina, naye sinza bijjayo byonna. Obadde mubi eri eddoboozi y'abannayuganda okumala ebbanga, ne banno b'okolagana nabo. Kibi nnyo okuba nti okukaba kw'abalala n'okuwona kuwala kw'abalala gwe tekukukwatako kasita ofuna gwe kyoyagala ng'omuntu, naye nga ate weerimbise mu bukulembeze bwabwe okubalwanirira abantu abo. Ffe abantu batuluma, bannayuganda batuluma, naye tetuli bakulembeze abantu wonna. N'omuntu bw'alumwa nga nekimuyamba weekiri, gwe n'okyekomya because gwe oli wa mululu, Katonda ajja kukuwa ssente naye tojja kukkuta. Ekyawula omuntu ku nsolo, omuntu aba naako obuntu, era ekyawula omuganda ku mawanga amalala tuba n'akafansonyi. Naye omuntu lw'aggwamu ak'obuntu kiba kizibu nnyo okuddamu okumanya omulala. Ne byatakutte ne byataalye abiva abiira, waakiri ebimuyikako mu ttaka, naye nga ye bibye. Kitegeeza nti omuntu oyo talinako abuntu. Mpuuga singa oli mugezi nga bwe nali ndowooza oba bakuteekateeka, mbakuba ggwe sandikiriza ssente za kuzika Sseggirinya, sande zijjeeyo. Bwe kiba nga ebitaano byakutuddemu okyalemeredde n'obyetaasa, tewandijjeyo ssente endala za kusika Sseggirinya. Wayongedde okwefunza mu ngalo za mukama wakutte, tokyalina gy'olaga. Ojja kukola byonna ebikuweebuula, ojja kukola byonna ate owunzike ng'ofudde. Ate bubi nga bonna bozooteekerateekera nga bwe ndowooza, nga bonna bozooteekerateekera naye bw'ojja oteekerwateekerwa ate ofe ng'oswadde. Nalabye Mpuuga nga awambye abaana b'omugenzi nga mukalu nnyo, naye ng'alumiriza bali ku ntaana bali mu kuzikatata w'abaana abo.
ewaabwe nyingi bamuzaala nenga alumiriza bali ngeje bwalemeseza abaana bano okuzika kitaabwe ninga tegwo balemedde wano wooli nimanya nti abantu bakyana kabuntu omanya baga nti ko omuntu sika nti tubakabira jjo ne leero buli munsi buli wasala kwakolagana n'abantu abalala okulemera abantu abalala ona byonna okweresa ku lwabo. For music tugamba why there is sound there is distortion ntulongeza eddoboozi ly'ebivuga ly'ebiwo by'okuba oba ekidistortinga era olina okuba nekyokendeeza okusobola okwongeza. Tusule wano mu kintu kya bulijjo ku kintu love erimu abantu bangi nnyo si lwa nsonga nnene nnyo oli akira nalungiwa ndaba nga yeegombesa era nakitwala mu kyo nti ensi erina okugondera waali ye kuba ye mulungi bw'oba omwagala gw'olina okujja waali kuba gw'omwagala n'okola byayagala kuba gw'omwagala n'omuwa byayagala kuba gw'omwagala naye nga takola byayagala era bw'okola ku byokozeeko otuuka ekiseera n'olemererwa bw'ogenda n'agamba ensi nti olaba kyova nze laavu yantama omune omwagala takola ki abantu bakyuka biki n'omuntu oyo aba yakoowa because yali emenya byeka yekka ne mukulembeze bwe kityo bw'okera n'omanya nti nze ndi wa kitiibwa ensi erina okukyuka yeŋŋondere nze ndi wano stage nze wano bo balina okuva eri bo bajja wano wendi nensobola kuva wano kugenda li gye bali kuba bannaffe kiba kimuvuddeko olunaku nabagamba ddala olunaku Kyagulanyi lwalimanya nti ndi w'amaanyi olunaku lwajja okugwa olunaku mpuga lwakkiriza nti kitegeeza nti oli wa kitiibwa era oli w'amaanyi ensi erina okugondera ggwe wagwa amaanyi go maaso ga Katonda olina maanyi kuba yagakuwa tege eddoboozi ly'abangi eddoboozi lya Katonda golaba abangi bagenze eri Katonda ayogedde negwe noga nti bo balina okukola ki okukakana wano wendi kino nakyo kikuleetedde obuzibu bungi nnyo yakireetedde abantu bangi nnyo obuzibu okuba nti bo balowooza nti ensi erina okugondera bo tebalina gigondera kusomozebwa kwa maanyi nnyo era kujja baviirako nnyo ebizibu binene nnyo mu nsi eno. Tugeze nti tuli mu love omusajja y'ono n'omukazi y'ono love eyimirira wakati wammwe love ebeera wakati w'abo abagana babiri weeyimirira kitegeeza nti mu comfort zone muno mwendi nga nyimidde bwenti nga love eri wano nga njeetaaga nina okubendingako nenva mu comfort zone wendi nengenda love yange weeri n'oli munnange n'abendingako ntusingana love yaffe wano ki wakati waffe weeri netugitambuza kitegeeza nti oyava mu comfort zone yeye abadde akuba ebiduula abadde agala out ne banne abadde anywa mu mwenge buli mbaala adda asaaza eki n'abyesalako ku lwono love nange mbadde nkwano obuwala bungi nnyo nga ntambula nnyo buli kaseera nkyusakyusa mbeera noono n'oli nina obyeresa ku lwono gwensigagasaza oti kanjagala ono kitegeeza nti mbendize neva mu comfort zone mwembadde ku lwa love eno n'oli naava gyabadde ku lwa love eno nisobola ogitambuza naye bw'olowooza nti kazi ndi wano yo erina okugonda ejjewo eno wendi kijja kuba kizibu yembeera mwami mpuga mwali yalowooza nti ensi yo yerina okubendinga waali ge malala agakulembera ekigwo nabagambako dda nti Kyagulanyi si muntu era buli alwanyisa Kyagulanyi alwanyisa Katonda. Kyagulanyi Robert Sentamu Mitembo si muntu lwa nsonga kituufu muntu naye kyawaniridde kyamutumwa butumwa oyo nannyini nsi batunyumiza abedda nti baazimba omunaala okutonya Katonda gy'ali abeefula abagezigezi b'ebiseera ebyo abeefula abagezigezi b'ebiseera ebyo baazimba omunaala okugenda ewa Katonda naye nga batuusa ggulu eyo ewala yaboogeza ennimi buli watuma munne ekitiiyo mu lulimi lwategeera aleeta musumaali kitegeeza nti enzimba yakomaawo kuba buli nnimi zakola ki zatandika okutabula abantu nabwe kityo buli alwanyisa Kyagulanyi ayogera ennimi mutunye omuteeketeeke bwe yagamba nti mukutasa eggirinya teri yateesa muze mbiwula byonna mubiwulidde bannaffe bangi babyogeddeko teri yateesa ku mufu wali wennyini ye nnyini omuteeketeeke nayogera ng'ejja yateeseza kutaani Seggirinya okulumiriru waakwe ng'alumiri olwokuba kyali kimuyisaamu mu budde obwo ng'okulumiriza abantu butasaasira Seggirinya
kyekimusasiza mu budde obwo yamenyawo kiri ekyasooka omuganda agamba kyerabirwa mugambi Mpuuga ogenda ggwe eddalu olw'okulwanirira ekitiibwa kyoyagala nga teggwe okimanyi ensirwa mpaka tojja kusobola olw'omululu n'enkwe n'obunnanfuusi Katonda bisasulira ku nsi takulinda kufa byonna bye wasiga ogenda kubikungula baana baffe bannyo bawambiddwa battiddwa anda yonno in yonno ne tumanya nga tulaba tuyinza kukulumiriza n'abantu bo mwenna mumanyiko bamapu baza byogera nti okukwata abantu Kalangala mwakiraba bwe nnyini Mpuuga mu sati ya brown sati ya checked nga bajja okuwamba abaana Mpuuga yasigala mu galubindize nga tunula nga bamuyitako buyisibwa bati genda okukwata bali muntu yenna akutene empapula bwati mwamulaba mwenna mujjukira babakwata ebbanga lyonna lyebamalayo banubya ndi n'abakyaliyo abalala yali akimanyi omwami oyo president ejja nakyogera nakibalaga ne meetings ezaddako ekyobe over 23 days ng'akimanyi era tuyogedde ebbanga katusembe bano okumpi 1 million March president waffe nga ava Entebbe ku kisaawe nga ava okujjanjabibwa olunaku lwe bamwambira ku kisaawe Entebbe Mwami Mathias Mpuuga bamusanga waka ng'alinze Kyagulanyi eka ekyo kyakumpi byonna mukijjukire yali waka ng'alinze Kyagulanyi ng'amukwatidde Entebbe ani yamugamba nti bagenda kuyeraka yena tata nagenda eri munawamula ku kamera bobi nga gyogenda abantu ku kigundi ku kikomera nga nti abaleke Mathias Mpuuga byonna ng'abimanyi kwambibwa kwa mukama we yamuwa ekifo kyalimu yamuwa amaanyi n'obuyinza bwalimu byonna ng'abimanyi naye yalowooza Kyagulanyi musiru yasigala amuwa ekitiibwa n'amayinja ye nalowooza tabitegeera kati ssaawa zino mulaba ekituufu bannambooze boogera ebirala naye ayogera ebirala ne banne bali mu nkwe Bamuwanga Kivumbi boogera ebirala naye ayogera birala mbakakasa time kikulu nali mpapa byedda nenze enjiga benji zenjiga benji olunaku lwa leero olwajjo Muwanga Kivumbi yawereddwa obwa deputy president wa Buganda asikiziddwa Mpuuga banyina omusajja temwamutegeera naye nga bagamba nti bo batulimu batubega nyina ffe tulimu tubalimu era batukolera ebyaffe bali mu bo Muwanga Kivumbi yakoze omulimu munene nnyo golaba oyo mukono ga Mpuuga yani mujjukire ne parliament ennyini okufuluma abantu kwekanagaga mu parliament Mpuuga yali avuddewo n'asigira Muwanga Kivumbi obwa loop Muwanga Kivumbi yakulembera ttiimu ya banne okufuluma parliament mujjukire mwenna Muwanga Kivumbi yakulembera banne era Mpuuga nakomawo emisinde yasanga kiri mu ddiiro Muwanga Kivumbi tumuwaana naye naakola ekyo ye bakulembeza bazzaamu kusoma budget naye mwenna mujjukire nti Muwanga Kivumbi yakulembera banne obakola ki okwekandaga okuva mu parliament ono yabazzaayo okwagala ebintu Mpuuga sente zojja kuba nazo mu bungi naye tojja kukkuta ojja kuba nazo mu bungi naye tojja kweyagala ogatambula ng'oyogala weka ng'omusana gukwokya munda bantu bangi nnyo bazze bafa abattibwa nga bawamba emirambo gyabwe ne bagissaako eddagala egyebasa emizimu gyagyo ku luno NUP yasagaza omulambo gwa Sseggirinya temwafunye chance whatsoever kusaka omusajja oyo ddagala Sseggirinya zikusamula zibasa muzimu gwe fight hard Sseggirinya omuzimu gwa Sseggirinya Muhammad gwavuddeyo emagombe gye guli ku nsi gulwanira ekitiibwa kyagwo Mpuuga ne omunagenda wanyina wa Sseggirinya ne musobola byonna eggulu n'ensi uyo naye mukyala yabayaba mujja kukola byonna naye Sseggirinya yavayo ddamu ne munasa eddagala ku ntaana Sseggirinya yavaayo dda
kamudinga Sseggirinya omuzimu omutalaba naffe abantu mwakolera omuzimu wa Sseggirinya saazi ne munassa eddagala ku ntaana ne munakola eddagala lifaanana litya mukwata omuzimu gwe gwatoloka dda guli naawe bwe kiba ng'omanyi ku nfa ya Sseggirinya gwe n'omukwano mu nfa ya Sseggirinya Mpuuga ogenda kufa bubi ogafa ng'oli muswavu nga buli neere mukwano gwo tekyala kusemberera ng'oswaza ng'owunya naye nga tesente ziyina kwanza wayagala ajjazze kuwa tojja kukuta Katonda. So Mwanga Kivumbi aweddwa obukulembeze. President ayogedde bulungi agambye ffenna twesiga omutwe gwo kuba tumanyi nti obimanyi nga twesiga omutwe gwa Mpuuga kuba tumanyi nti abimanyi kati tugezeeko kwesiga omutima gwo gw'omutwe gwo ne bw'onookola ebifu ojja kubikola nga obimanyi kuba n'ebituufu obimanyi tumanyi wategeera bembalirira wasoma ebyobufuzi obimanyi obiruddemu nnyo buli kimu zokiraba ne bannabufuzi obamanyi bamanyi nnyo kakati oyogedde ebigambo bingi nnyo nolaga President nti wooli era oli foot soldier sijja kuwakanya ate sijja kukola kikukkiriza maaso ku lutimbe tubegayiridde tukole ebintu ebituufu tufune ensi entuufu ekirungi ensobi z'abalala ozirabye mmanyi nti ekituufu okikola kaki okimanyi oyogedde bulungi kati nenda ate ndabe bwokola oba obulungi Deputy Presidents baddiziddwawo Mama Joel Mugisa yava waddiziddwa Central eddiziddwa n'abalala n'okulembera bona muze mbulaba naye nsaba Katonda tuwa omukisa ayongera abongeze ennimi abanagana naffe ayongera abongeze ki abongeze ennimi ekibiina NUP kyongedde okunywera kinywedde lwaki lwakusoomozebwa kuno ku kiki ze kiyitamu Mpuuga akola ensobi okukwata ssente za Sseggirinya Parliament yakola ensobi okuwa Mpuuga ssente za Sseggirinya kuba Sseggirinya liwa NUP lwaki ssente baziwa ba DA okuteekateeka okuzika kwa Sseggirinya ebyo byonna Katonda bikola ng'abigendedde era ng'abimanyi ne nassa waayagadde omukisa muli Abanisa Kyagulanyi ayogedde ennimi tunuulira Ssanya Balamu ne Fulufiga gye tutwali gye baali bo beeryaza amaanya era nabyogera ne boogera ennimi lwakulwanyisa ani Kyagulanyi oyo si muntu oyo Mitembo naye yennyini teyeemanyi nebyakola tabimanyi bamuwuuza amanyi ebyobufuzi nti sibimanyi n'akikiza tukaki tamanyi nnyo byabufuzi si muyivu nnyo ye tabimanyi naye Katonda y'oyo Katonda ekimufuula Katonda kola gwe byotasobola addi atagwana ye n'amugwanyiza saawa zino bantu bangi bafudde Oulanyah baafa baani bazze bafa biki naye laba enjawulo eri wakati w'ataasoma Sseggirinya Muhammad eyabadde wakati we n'abantu ne bondi gy'alina bamuyita Katonda